atulaba amanya Josephat Sseggya president w'olugambo kuddyo bamuyita Suna Ben wananonula ebinyanyanya bannange ono yono yennyininyini gwe mumanyi nene nambwayo Haji Kamoga naye waali kubbali waliwo Haji Ketti nga bwe mumanyi ebintu bino biwedde era okakasa nti biwedde emboozi ntugera kiraba ku lugambo enkya ne bwegataliko nfune walala naye Suna sooka oyogereko abantu bano nze Suna Ben mikwano gyange mbebaza n'olunaku lwayafaayo nnyo okubeera nti no tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bigadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu aliwuwe gyasirikidde Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye n'adda eri buli omu nga gyakowolera Mukama biwedde bitya wabula mu bufunze twebaza Haji Ketti azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga magnet ffenna entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge kano kabagambe wamma kayiringo wali ogamba Nambwa nze wali ogamba ekyapa Nambwa yakivuddeko mu mateeka naye tekitegeeza nti ewaka avuddewo abantu era balina okukitegeera nti Nambwayo avudde ku kyapa nga bwolaba bwasayininga okubatwala ku screen awo abadde asayininga ku kyapa nvuddeko naye tavudde waka ng'omukyala mama w'abaana amateeka gakyamukuumirawo kubanga alina court of injunction teeka kiri mukuumirawo kati essaawa zino ng'avudde ku kyapa ky'omusajja anti olina okukimanya nti kiki ekibadde kigatta Suna ne Nambwayo bakasoma ffe abalungi tuwaniriza ku KB Logistics Time Logistics tutambuza emmali y'abantu emmali y'abakasitoma baffe abalungi tugitambuza okuva e China kuva Guangzhou Yiwu Beijing tukola connection kasoma aba ayagala kujja China so mutambuza ne tumutwala ku hotel omutwala mu butale kasito twesiga tusindika ne sente kasoma affe sente zinzo mugwako nga ali China tusobola okumuyambako mufunira sente naziteeka ku ofisi yaffe wano e Kampala tusangibwa ku French Plaza room FPS 251 Kampala ye ofisi zaffe weziri room number eri 51 level ya kubiri oba second floor the numbers zaffe 0772 44 72 19 ezo namba ze Kampala ku ofisi yaffe osobola contactinga namba zaffe China ng'otuuse China nga weetaaga obuyambi oluusi weetaaga services ez'okukima ku kisaawe okutwala mu katale n'okuyambako okuguliza ebintu osobola tufuna ku namba ye China +861 66 24 766 744 ezi namba zaffe eze China tusangibwa ku Tanchi 1F283 ekyo kizimbe ekiri opposite Tongtong tweyanza nnyo bakasoma baffe tweyanze okay tukwandiza munaffe gwatulaba ayino ndoza tugistero balula express tukiddewo mu kaseera kano kagwirawo amawulire agakagwawo mu kaseera kano tukweraga agaliwo mu kaseera ako bwe tujjidde ku mpewo kati essaawa zino tuva mu lugendo luwanvu tubadde mu nsonga zetubadde tambulira nako Suna Ben kyapa kyagenze kitya finally onaku olwaleero nga katambike tuse kuwa highlight yawo katonotono awo wabaddewo enzikiriziganya Suna Ben ekyapa kye kimukwasiddwa mu butongole Haji Kamoga sula flexible njagala otutangazemuko embeera ebadde etya era kye kigenda mu maaso essaawa zino omulabi wa Celebrity Track Netflix Flex Media official biki byabasuubira mu maaso awo batuba highlights kati okusookera ddala mwebali nnyo okutulaba ensonga za Suna Ben ne Nambwayo zibadde zitufuukidde akayinja mu ngatto naye ng'era abantu tubadde nga tujja tubagamba nti bano ababiri ensonga zaabwe zirina kuggwera ku mutual grounds like zirina kuggwa nga mwami na mukyala so lwaleero ennaku z'omwezi ziri meka ennaku z'omwezi ziri nedda ttaano yes ttaano kyaddaaki Suna Ben ne Nambwayo bakkiriziganyizza kyekiri bujjo kye tubagamba nti fenne eno ku media naye tunaayoga ne tukuba enduulu bano ababiri ensonga zaabwe balina okuzitereeza so lwaleero Haji Ketti Musa Kavuma tumanyi bulungi nnyo omutegesi w'ebivvulu kw'ossa n'omugagga Kamoga wa Kamoga Property Consultants
basisinkanye kosa ne bannamateeka ndabyo bamateeka benjawulo awo twabagamba nti ensonga zino ekisookera ddala Nambwa yabadde ku kyapa ekyo mu ngeri ey'amateeka era ng'abadde alina kuvaako mu mateeka abantu bujja bagamba tugenda kumuggyako nga kamu nga tuvuma ebizinensi tugenda kugisuula ebiseera bisinga ebintu tebabikola bwe batyo divorce so abannamateeka babaddewo ku njuyi zombi okulabika nti embeera bagitabaganya kubanga luli Ssuuna ensobi gye yakola nti yagula nga talina munnamateeka ate nga ye Nambwayo ng'agula ku Kamoga nga property consultants ate munnamateeka kati byonna bye yamugayidinganga nga bitambula mu mateeka nga mugayidinga bulungi nti kati kola bwoti transfer zibeera bweziti bwebiti so olwaliyo Ssuuna naye azuukuse n'ava mu ggalale nange kisigeza kati wana ensonga za waliwo abaali batugamba nti kati ensonga zangatto kati era ensonga zibadde z'amateeka nti Ssuuna aleese owuwe ensonga z'abalooya z'abalooya Ssuuna aleese owuwe n'amutaputira bulungi n'owa Nambwayo ne bataputa bulungi ab'Akamoga ne bataputa bulungi kati nga mu mbeera yonna bakkiriziganyiza ekyapa Nambwa yakivuddeko mu mateeka naye tekitegeeza nti ewaka avuddewo abantu era balina okukitegeera nti Nambwayo avudde ku kyapa nga bw'olaba bw'asayininga okusukirwa twala ku screen awo abadde asayininga ku kyapa nvuddeko naye tavudde waka ng'omukyala mama w'abaana amateeka gakyamukuumirawo kubanga alina court of injunction teeka kiri mukuumirawo kati essaawa zino ng'avudde ku kyapa ky'omusajja anti olina okukimanya nti kiki ekibadde kigatta Ssuuna ne Nambwayo nti already balina omwana okitegeera tebaliiko nti Nambwayo yajjanga bulooka nti era woba ovudde ku kyapa ne mumakanviira okitegeera kati mu mbeera yonna ekisooka nga yogera nti ensonga zo zibadde mu bannamateeka bangi ensonga ebadde enkulu era Ssuuna gy'agamba gy'akalaamiriddeko oba gy'abadde afiirako ayagala kyapa kye nga kiri single nga si joint tenants nga tebali kiriiko babiri nga kiraga Ssuuna Beni kati ekyo kitegeeza nti Ssuuna so sigaza ekyapa okitegeera n'asigaza nti ye nannyini kyapa naye waka wa mukazi watya kati awo nno wali obuzibu kati anti kyenjagala abantu abadde basinga obungi badde baga nti ne mu nnyumba kaveemu kati ate era balina kuddayo mu mateeka okuva mu nnyumba kati ebiwedde kubanga waliwo court of injunction awo Nambwayo wasayininga wali mu kugira kuva ku kyapa biki mbadde manya nti asayinize ng'ebintu biri mu mmotoka ku loole waggulu si bwe batyo bakola ekisooka bagenze ku DNA wadde nga results tebannaba kuzijjayo naye nga okusinziira nga woolaba embeera bayinza okuzijjayo enkya kuba Nambwa yabadde agamba nti omusajja alemedde Masaka infact yagendayo ku Monday Nambwa yagambye nti omusajja alemedde mu nsi y'e Masaka tanaba kuvaayo naye abantu balina okukitegeera nti abaami abo babiri abo ab'omukwana abo Nambwayo ne Ssuuna Beni bakola DNA ennaku z'omwezi 16 December mwaka ogwedde era ne babasuubiza nti wakati w'ennaku z'omwezi 1 2 3 ne 4 results zijja kuba zikomyewo era mujje wandegeya Directorate of Government Analytical Laboratory eyewandekeya the GAL yes kubanga ye yokka gye tumanyi eri official ekkirizibwa okukola ku nsonga za DNA mu ggwanga kati ate Ssuuna bwe kizuulibwa nti ate byavudde mu musaayi nti omwana si wa Ssuuna Beni awo afuluma ennyumba kati ate kino kikoleddwa kati tasobola gifuluma kubanga Ssuuna akonfaminze nti omwana wuwe atya wali mu video okusinza nga wolaba babadde bamubuuza nti anti omukazi yagaba omwana ne bamubuuza Nambwayo nti omwana waani naga omwana wa Ssuuna naye n'agamba tugende n'omukazi kyagambye kitegeeza nti ku kyapa Ssuuna asigazza ekyapa era wano tulina eddimu ly'amaanyi nnyo okusomesa bannayuganda nti Nambwayo kalina tagenda kugivaamu leero ate lwaki era talina tewali tteeka ligoba Nambwayo mu nnyumba kati abantu bannayuganda basinga kyebabadde baagala era kyebadde balindirize ave mu nyumba kuva mu nnyumba ate kyapa ekyapa kyo babadde bamanyi ati bo abantu abasinga balowooza nti ekisinga okuluma abantu kalinayo omusajja kati ate ye Ssuuna tayogerangako olunaku lwonna nti Nambwayo ave muki mu nyumba era ekyo takyogerangako sikiwulirangako yafa kyapa okitegeera kakati Nambwayo akyalina ebitundu 9 mu musango guno kubanga gamazima kalinayo tagenda kugifuluma kati ate Ssuuna bwakeera ku makya ng'ali ku kyapa kye nagamba atunzeewo kati ate ebyokutunda era nabyo nedda ssebo towanvuya mboozi kati tubuuye okutunda takkirizibwa kutunda ate lwaki okujjako ng'ate era bino ebintu biraba wano ng'ebya bulijjo nti biringa ebiwedde naye tebinnaggwa
balina okuddayo era ne bakwateka ne bannamateeka nga wobalabyawo court of injunction ne bagikola ki ne bagisazaamu bati bagisazaamu kukkiriziganya kwa Nambwayo singa awulira nti ali safe okitegeera nti ali safe nti omusajja bino wabeerawo n'akakalo ako bya peeni si byakera ku makya n'ogamba Nambwayo nviira omukazi gw'olinamu omwana divorce tebamugoba batyo ndaddala ng'ali mu nnyumba okitegeera era tozaalanga mu mukazi omwana tozaalanga mu mukazi omwana sembera n'eri tonsemberera nnyo tozaalanga mu mukazi omwana n'okeera ku makya n'omugoba ntigenda olina okubaawo biki ebikugobesa omukazi oyo ensonga enkulu ez'essimba kati bagenze ku DNA tusuubira nti results bagenda kuzijjayo leero obanca n'okusinga nga mu vidiyo awo woolabye bino ebisinga kati abannayuganda kwe babadde basibidde olukoba ekyapa akiveeko akati ekyapa akivuddeko naye tannaba kuva mu nnyumba amateeka gakyamukuumirawo ku nnyumba mu nnyumba awo ye kati bw'abanga avudde ku kyapa kitava mu nnyumba katatawe nawo eyo nayo nsonga ndala so bye tulina okubaga abannayuganda mukitegeere nti Ssuuna Ben ne Nambwayo we batebadde balina okukola in fact baludde nawo nze abantu badde nga mbagamba nti baluddewo okweswaza kubadde kugenda mu maaso mu nsonga ezitaliimu zino ensonga zibadde zabe babiri kubanga be beeyambulanga ne beerya ne beezaalamu n'omwana okitegeera kati mu mbeera yonna nga babadde balina okukitereeza bo babiri kati Nambwayo tannaba kuva mu nnyumba naye ekyapa akivuddeko but on conditions ennyumba akyagiriko waliwo n'okubaawo ekikoleddwa nga kibatagala tugamba nga abamawulire naye kati nange neebuuza bwebanga ekyapa akivuddeko bamusasudde ani kati awo wetulaga tujja kumanya musango guno Keti abadde akolangaani mutabaganya atya ng'atya yali ategeseko Ssuuna Ben kati awo tulina okumanya mu bintu nga bino kisobola okuba nga mwami Kavuma aguze ennyumba eyo estate eyo ng'agiguze ng'abadde mu kugabana era nakyo musobola okukirowoozaako ng'agiguze oba si ekyo nga Kamoga agiguze nga yayise Keti abeerewo ng'omujulirwa businessman okitegeera nti era nga waba nga batunze estate eyo nga bagenda kugabana 50-50 kubanga ku kyapa Nambwayo yabaddeko nga administrator kitegeeza nti agabana 50% era kyemmanyi nze okusinza mumanyize ne sosi zange kyemmanyi estate eyo baba nga tebagitunze kubanga Ssuuna abadde frustrated already ngagamba ffenna tubifiirwe balina okuba nga bagitunze estate eveewo Nambwayo Kamoga mukwano gwo Haji era njogedde naye wano ku ssimu sijja kwewakana byambulidde obiwulidde okitegeera agambye ensonga ziwedde kati era sisuubirayo muntu yenna kuddamu kukola vidiyo ngagamba era Nambwayo kati manyi tulina ekizibu mu Uganda wano nti abantu bangi balipira ebintu bye batamanyi naye okuva we nafuna munnamateeka ku lusegere namanyi nti ensonga ezisinga teziggwera ku social media ate palapase social media byogera ku social media tebibalibwa mu kooti just kalebule tebibalibwa kubanga tebibaako obujulizi ebiseera ebisinga kati mu mbeera eno tulina okuwaayo options bbiri Ssuuna kiki ekireese Ssuuna mu mbeera bweti era kiki ekipondoyesezza Ssuuna lwaki Ssuuna avunnamye Pidaga gundi Seguya mubuuza nti akayiri netsoke tubalage ku video baziraba olwedi video njagala katono nnyo musoke mulabe ku video eno nga Ssuuna Ben ne Nambwayo Seguya ndabya atudde makati yawo Seguya abantu bagala tubulire ekibadde bagamba birinde enja lwaki ogwo muzo ino ogwo muzo gwo Seguya oleka abantu batubulire ebintu kati mbola kuba gwa in exclusive nga tuyombedde ebintu bya Nambwayo ne Ssuuna tetubadde Seguya ze nakimaliriza Seguya muntu talina kyamaliriza so kati mulabe video nenda kubalabe video mulabe video katono genda kwogera kabufunzi promoting ebyalo kati byagalo bindi otandise tulaba ntandika buto tulaba amanya Josephat Seguya president w'olugambo ku ddyo bamuyita Ssuuna Ben wananonula ebinyanyanyanya bannange ono yono yennyininyini gwe mumanyi nene Nambwayo Haji Kamoga naye waali ku bbali waliwo Haji Keti nga bwe mumanyi ebintu bino biwedde
era okakasa nti biwedde emboozi ntugenda kiraba ku lugambo enkya ne bugataliko nfune walala naye Suuna sooka oyogereko abantu bano. Nze Suuna Ben mikwano gyange mbebaza n'olunaku lwayafaayo nnyo okubeera nti nno tutudde wamu ffenna ekibadde tekisangikasangika bibadde ebigambo by'amaanyi mafumu nga mangi nnyo nga buli omu ali wuwe gyasirikidde Haji ng'aliyo yayimirira mu nsonda eyi n'asirika n'alaba bulabi n'enyimirira eyi nange n'entondowalira eyo n'oli naye nadde eri buli omu nga gyakobolera Mukama. Biwedde bitya wabula mu kusamale mu bufunze twebaza Haji Kabumaketi azze n'ayimirirawo ng'empagi n'atusikanga mu magineti ffenna entwegatta ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero soka zino ziwedde bulungi nnyo. Haji Kamoga ensonga zitawuluza bulungi kiwedde kitakusaidiyo akutte ekyapa kya Suuna Ben n'akimuwa nga kiri mu mannya ge ne bw'okomaawo ekirala banaabiraba enkya nambwayo gwe ki essanyu ndaba likuli buli ki okay ono ebyo tunaabiraba Haji ensonga ziwedde bulungi zibadde zogerwa zonna zibadde bitiŋŋana tudde ku mmeeza tuyimaliriza twabitandika mu ofiisi baigedde mu ofiisi. Suuna kano abantu baagala nnyo okukamanya mukulu sembe zeeno kamera bamulabe bulungi omukulu ono kano kabagambe wamma akayiringu wali ogamba Nambwa nze wali ogamba nange yekeekaki ugambe kinze seguya ekigambo ekirala kyali ki nti ono olukanya nakyo ki akyali mu luyimba lwa Gerald Kiweewa naye nja kukubira Kiweewa mubuuze wali otegeeza ki negwe oli wa myaka emeka ebigambo ebikadde ebyo byoleeta nanti mpuliriza nnyo ennyimba z'akadongo kamu ze nnyimba zange gwe baakuyita akayirungu walowooza ki nga bomu kyalinga bomu era nga bwe weebuuza ensonga y'omwana yo eyeetya maama yagaba omwana wange wa taata mwana wo ogambye agaba omwana lwaki tubuuziza mwana wo wadde omusolo esooka katugende n'ekigambo ebiwedde ebisigadde byonna enkya Printing it. Yeah, printing hajat. Alina hajat. Ati buli omajja kubeera ne judgment eya Ben eya Haji neyange neya Haji Kamu. Kati ndowooza mugirabye vidiyo eyo kati Seeguya abadde makati abo baluuyo balabye babadde beetawula badde eno badde eri beetawula badde eno badde eri kati balooyo abo balaba era babadde ensonga nkulu nnyo mu musango guno
senga kibadde nti twerangire kitegeeza meeting yandibadde ku State Square oba nakivu oba Namboole tulaba ani asinga amaanyi yatwala naye bino ebintu z'okuva we nabitegeera nti byamateeka era Nambwayo yabadde ku kyapa mu mateeka era abadde alina kuvaako mu mateeka wabanga if at all avuddeko wakitegeera kubanga abantu balina okukitegeera nti Ssuuna asigazza ekyapa nga ye wabanga kye batugambye kyekyo kati Ssuuna yalina ekyapa naye talina buyinza bugoba Nambwayo awo kubanga wali mama wa mwana amateeka gamukuumirawo okujjako ng'ekigendererwa kya Ssuuna kyali mu kuzaala muzazi mu Nambwayo agende awo nawo kirala ayina court of injunction eri omukazi teri mukazi akkirizibwa kulinnyawo nga si Nambwayo ye court of injunction gye baafuna teri mukazi akkirizibwa kulinnyawo era ebyo byonna bibataddeko omukono bisobola okuba nga bikuumira Nambwayo awo kyekintu ekiri fani nti Nambwayo mukadde kano akyasikowalinga nti ye Ssuuna kyabadde afaako nnyo ne mu mawulire ng'agamba Jakayiringo kuki kukyapa si Jakayiringo mu nnyumba byanjawulo ebyo Jakayiringo ku kyapa kati bwe bajja Jakayiringo ku kyapa kitegeeza estate ezze mu mikono gyani ya Ssuuna kati Ssuuna ate era basobola okumuteekako okumukugira litakkirizibwa kutundawo caveat basobola okumuteekako olwedde kuliko court of injunction takkirizibwa kutunda wadde okwewulirako ssente kati okujjako nga bannamateeka bazzeemu ne bataputa ensonga eyo wetutabadde obimu nga babyogeredde eri gye basookedde ne bino bye batuwaddeko batutegeezezza nti ensonga zaabo ziwedde era tewali mulundi n'ogumu ogenda kuddamu kulaba muntu ng'azikubaganyako ebirowoozo kati kitegeeza Nambwayo asigaddewo ewaka era Ssuuna agenda kumaliriza ennyumba eyo okitegeera amatiribona agenda kugimaliriza oba nze tubadde option zezi kisobola okuba nga Haji Musa Kavuma aguze state eyo kuba kati wanasooka n'ogamba kiki ekireesezza Haji Musa Kavuma mu nsonga zino basobola okuba nga bagitunze divorce nga bagenda kugabana ssente kuba Ssuuna olwedde abadde frustrated nga tayagala kuddamu kuteeka kikumi kye ku kalina eyo kujjako nga Kayiringo kafulumye kati okitegeera kati mu mbeera yonna esoboka bino byonna ebyokugamba nti Ssuuna bagenda kumusaavinga asasule olwenda okwajja sikwali kumutiisatiisa butaddamu kuttatana linnya lya mugagga kubanga bano abasajja aprotectinga kati Kamoga abadde aprotectinga ebintu bibiri aprotectinga Kamoga Property Consultants as company ne Kamoga Haji kubanga ebyo ebintu bibiri abaana badde bamutandise ate nga ye ebintu binga bikwata mpola kubanga ye munnamateeka n'ebiseera bisinga ate amateeka gatambula mpola Bannayuganda bali rapid nti ogenda okujjayo etteeka ng'omwana yakuwemudde edda yakuvumye edda nti olina empanama okitegeera mu mbeera yonna kati Kamoga bino byonna byabadde alina okukola abadde alina okubikola because ye yabaguza ye venda there is no way babadde basobola okutereeza ensonga zaabwe nga Haji talikola ki nga taliwo naye nze nkuwadde options bbiri ebintu nja kwongera okubitegeera enkya nkeera wa Kamoga era enkya tujja kugendayo divorce tumanyire ddala ensonga zino ddala batuuse ku ki kubanga amawulire ge mugenda okulaba bonna tebagenda kubawa bituufu buli omu agenda kuwa on his interests kubanga omusango guno gubadde gutuuse Vision Group ebadde guyingiddemu okitegeera Vision Group ebadde ekoze ki kubanga bonna baabwe Kamoga abadde alangira ku Bukedde for over 13 years nga bawa ssente kati ezisobadde mu kawumbi Ssuuna mukozi waabwe okitegeera kati abantu nabo badde batandise okukyusa emmundu tinaye Bukedde lwaki temuwolereza ku Ssuuna omwana watu bamutwalako ekyapa kye kati mu mbeera yonna era kyovula nti abantu be basoose okuyita eno meeting ebadde y'abakozi era abantu njagala bakitegeere meeting eno ebadde y'abakozi era kyovula wabaddeyo bakozi banki ba Vision ba Boniface baseguya tebakikoze public senga bakikoze public wandirabye nga buli media house representingidwa so kati bana update ena singa kweno tujja kuba tujibaweereza olunaku olwo twagadde bite tayitamu ku kibadde olunaku olwaleero ekisookera ddala namba yavudde ku kyapa kya Ssuuna Bay ne tavudde mu nyumba tavudde ku kalina kalina akyagirimu ekyokubiri Ssuuna akkiriza nti omwana wuwe akkiriza
kati okukiriza nti omwana we osobola otogoba mama w'omwana mu nnyumba byonna olunaku olw'enkya update ejja kuba esinga kwembere ku Flex Media official ne Disability Track official mujja kuba mufuna bulungi mbaagaliza olunaku olungi mwera